Kabasoke baddemu bino sebyo lyokobuuze. Kale tuyanziza nnyo. Wa Kaiza tubuuziza ku kibuuzo kya Mama Fina okubanga Kaiza oyo noona. Mama Fina tugenda muyita ajja abeera okukyo nga bwe tunayita abantu abalala naye tujja muyita abeera okukyo. Tusobola n'omukuwolera wano Mama Fina ssaawa yonna tukutuukirira ojja obeera okusyo yaffe soyi erugogo bw'oba tooba ebbize nnyo. Ku kya Kato Lubwama okubanga akomplaininga, Kato Lubwama buli kimu akikomplaininga naye era nga menta waffe tugenda muleeta era twayogeddeko dda naye y'omu ku bagenyi abakulu abagenda okubeerawo ku show yaffe kubanga y'omu ku bantu abatadde ettaffaali eddene ery'amaanyi ku Maulana Rain abamu Katemba twamutandikira we yatuyigiriza ebintu bino bye tuli mu kukola. So amidist ebizibu byonna byayiseemu tugenda banga tumuleeta abeerewo ku show yaffe. Ensonga ya Kato Lubwama Kakalaamu agambye Simba jeje webale tujjukiza akantu ako tubadde twakerabiddemu naye omukulu tugenda muyita era tugenda kwogerako ne Radio Simba ejja tuwa bali representative ab'enjawulo nga n'omukulu jeje omutwalidde tubeere naye ku show era tumuselebrating kubanga sheno kyenkana omuntu ogwo omukulu guyimiridde ku ye singa si Mungu kuyisiza mu ye osanga soyi yandibadde ekintu ekirala kyonna. Bloggers ekisembayo bloggers bagenda kujja buli blogger agenda kujja akwate show nga tumaze okwogera naye bonna bajje tugenda kwogera nabo tubawe tags bajje bakwate show. Ekya bato zibeerawo mu ba artists era bato tezisobola kukoma era nsuubira bwe tuva mu show ya soyi waliwo bato ejjaawo wakati mu bwangu after soyi waliwo bato egenda okujjaawo wakati wa Maulana ne bacomedians bwe tunaaba tubagambye inshallah. Thank you. Olina kyoyongererezaako? Sirina. Weebale kubanga tolina. Uncle Segya tusaba otubuuze obuuze abaami bano ekibuuzo ekinaasemberayo ddala tuggalewo olukuŋŋaana lw'abannamawulire bano. Okusooka bassebo mbeebaza Maulana ne Rain. Omanyi okuggyako omuntu atamanyi amanyi yaaba amanyi. Waliwo abantu okweyisaako ate waliwo abantu okuba nti bamanyi ekituufu. Naye ebirungi bimanyisa abantu naye n'ebibi bimanyisa abantu. Waliwo bakomediyani bali abajja nga balina engeri bavuulamu kabaka ne bamanyikikira. Kalizo bamanya nawuliranga bantu bageranga ngule ya Radio Simba. Kani nakavalinye ngule ya Radio Simba emyaka 20 bwe nali ntandika amawulire. Ngamba bano ate basemanda bavuddeyo tugenda okulaba nga be bamwe. Tekyali kirungi kuba temwabasaba na copyright y'amaloboozi nakola ki naye era ne muyitiramu ako kati saategeera ku olwo mpaka ndowooza myezi ng'esatu nga saawula mannya gammwe nze nga mmanyi Maulana kati nga simanyi oba oli yaani ono yaani. Okutuuka jjo lwabaddewo ebizibu eby'omu ku mmwe ng'afunye obuzibu n'omukyala ne mmanya nti ono ye Maulana. Kati kweganga ekintu kibi naye ng'ate ntegedde nti ono ye Maulana so mu kibi mubaamu ekirungi and they say there is no negative publicity for an artist. Okuggyako nga watemudde okuggyako nga wabbye balibetoyizaga nti yali family affair buli omu golooza buli omu ali bulungi buli omu tali bulungi mu family. Kaakati embeera eyo yonna yonna kubanga kati singa obuuza wakko yajja kuba embeera ye wakawe tali bulungi bakwatutegedde butalina waka nebyo bwe bityo muganda yaffe tukusaba tujja kusabira obe bulungi. Kakati era neebaza abakulu bano ababi nti tebaalumba bamawulire bakola mboozi eyo nga muganda waffe Maulana afunye ebizibu era Rain ate gwe wayolesa obusajja obukulu muggwe munda wayogeranga n'abantu abakola mu bulungi ba artist bavuma abantu naye gwaga muganda waffe nga Luganda amaka bwe bityo nga bwejjukira
kati ate noono Maulana era ensonga tuzimala buli nga tayombye era nga bw'atagenda kuyomba kati sebo tubadde tubuuza nga bw'omanyi bwe wayolesa empisa nti yaffe nate tutudde bulungi ebintu ebyo sebo byaggwa bulungi era omukyala anabaawo. Thank you. Nga tonnaddamu asooka atereeze kamera ye afune ekintu ekyo. Abadde mulambulukufu nnyo era nze mwagadde nze nga nze. Thank you so much. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربي اشرح لي صدري ويسر الأمر واحلل عقدة من لساني. Ekinjogeza ebigambo ebyo ffe mu Busiraamu buli kimu tukirinako edduwa era edduwa eyo yasabibwa nabbi omu yali Musa yagamba nti Mungu nsaasira ebigambo bye ngenda okwogera bitegeerekeke nga bwe bigenda oyita ku lulimi lwange. Nze nzikiriza mu mbeera yonna yonna Allah tagera kibi ekyo kimu era bw'olikikkiriza mu bulamu bwo ng'oli eyo olitambula nakyo mirembe na mirembe nga mu nsi otambula ng'oli muki ng'olimu na mirembe yadde ng'ebimu bisobola okunyigamu naye tukuteekawo kye tuyita obugumiikiriza. Ensonga gy'obuuzizza amaka gange gatereera era omukyala inshallah tujja kuba naye inshallah subhanahu wa ta'ala tujja kuba nabo bonna ani abuuza nti bameka bonna abana abasobose tujja kuba nabo inshallah era ensonga naye kyenanakuwalira mu nsonga eyo manyi waliwo omuntu nga kungulu alina kirala naye nga munda alina ki ate waliwo abagikozesa nga kyansi okwonoona obwonoonyi nga kakalaamu wayonoona ebintu bingi wayonoona ebintu bingi watuuka ne kussa erigatta ebitalina kubaamu kibanga onoogamba nti oyo haji alya ne bakuteneraga haji ali oyo haja n'osanyuka nyo n'ogamba wallahi haji tubadde tumanyi talya haji alya nti n'ogamba n'oyita ku bukya embizi mumutemereyo kiro waaba alya nnyo n'ogimuwa kati wasanyuka n'oyitawo mu bizibu byo kusonyiye era nkulese nali ngenda kuterako edduwa ya kamulali nene nga kakalaamu ate ye mutini ate Allah aleete embuyaga ate emutwale so tekijja kulabika bulungi. So mu mbeera eyo kyenkubiza bannayuganda ki mu mbeera yemu tufuna ebizibu ng'ebyo mu bulamu bw'ensi eno obulamu busobole okutambula nga bunyuma. Omuntu teyandibadde ng'asanyuka paka we yandibadde ng'afuna ebizibu. Omuntu yandifunye buwomerevu bwa ssanyu okutuusa bwalaba ku bizibu bwe bibeera bifaanagana. Omuntu atambula ennyo musize nali nnyonnyolako kitange ne mugamba omuntu abeera ennyo mu ssente atuuka ekiseera n'azikoowa nga buli kimu weekiri nga mugagga ente weeziri buli kimu ennyumba weeziri ye talina buzibu talwala takola ki era atuuka ekiseera n'abikoowa n'aganze bino mbikooye era twabaolyako abagaggano ng'agamba nze mpulira nkooye obugagga njagala njavuwaleko. So ensonga zaggwa mukulu Seeguya kyekyo ndowooza twali kye era sebo Seeguya tukuwa amawulire essaawa yonna sobirayo olubuto nyonoonyo tonoonyo kubanga omuntu ayagala osesema so netwebaza ne Mama Fiina tusaba tugenda muyita ku mukolo ogwajje ne ngamba abali ku comments abateekamu comments sometimes you overreact over things you don't know over things we are just acting. baleza batukomaawo tuokomaawo enkomerero inshallah naye abakyusa emitwe bano bakamanye banaye buli lwokola ekibi kisooka kukosa ggwe buli lwokola ekibi ng'okikola muntu mulala kisooka kukosa ggwe ddala kikufiiriza n'ebintu bingi. Omusajja omu yisima All Access yagendako okusaba omulimu ne bamutuuza wansi ne bamulaga bu vidiyo bwe naga twandikuwadde omulimu banka egenda kukuwa omulimu naye wuuyo owemula okuva olwo yisima taddangamu kuwemula. Thank you. Of course
oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio fe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.